Mutomedde omukazi. The woman is pregnant. She's here. Mutomedde omukyala buno because aba SGA Security Group emmotoka yaabwe ewabye n'etomera munnange ate omukyala omuzito. Ndabye wano ali mu kwenyoola tabanga munnange ate ng'olubuto munnange ate nga lufunye obuzibu so ngenda kubeera nga mbikuzannyiramuko munnange ate mu maaso awo so nga ate omuyimbi oluvannyuma lw'okugyayo munnange ate ekivulu kye muyite Dr. Jose Chameleone so King Saha muwandiikidde naye munnange ate obubaka byengenda okubeera nga nkutuusaako bamite Geminati nsinziira ku Geminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti bw'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba tanze munnange ate n'akatambi kano akabadde kageetinze vayiro munnange ate ku social media akatambi kano kalaze munnange ate aba security bano babayita ba SGA Security munnange ate group so ekibadde wano mu katambi kubadde kunyoolegana wano. Mutomedde omukazi. The woman is pregnant. She's here. Mutomedde omukyala buno. You've caused an injury. Temagala kujja kunyamba. You want to run away with it. Can't you put hands at Nimutolo kanjani mujanjala wali? No, she doesn't have money. That is the problem. Can't you flood us 30,000 mutwale wali? Boss. Badda walinga ndaba muwese bubi. Badda walinga ndaba was standing there. I was the first responder. A pregnant woman, what if she dies? Mumanyi kuli jamugenda okole problem jamugenda okuteekako. No. 30,000 shillings omukyala consultation there. Ogenda wansi kudwala bachanjerina. Ule muyambe you are security people. Let her put her in the vehicle and take her there. The offense now? Where is the problem? Where is the problem to be honest? What she will get a problem and she will watch for the rest of your lives. I want to tell you. Omuchala, listen. Listen. Issue wait. Bavudeko cause of the accident. Omuchala ayakalagenda mu ddwaliro. But the challenge is China said to ne mugamba agenda ku Angelina. Angelina is a cheap health facility. But where yes is emitwalo esatu. Ate musitulireko namu. Tayagala kota innocent. So this vehicle has knocked a pregnant woman. Muchala badda ino omwana bamutomeredde ekyali wajjala namugongo. Now they are here, they are trying to drive away and speed away. That is the vehicle. SGA can afford 30,000 for consultation. You can afford 30,000 for consultation. Mchala babukebere wano kujwali. Kusasa obulamu kwanza. Ate nomagala n'okudduka ogenda muswaza. It is a shame. Shame upon you. Bambi tebitambudde bulungi nakamu. Tebadde munnange ate birungi nakamu era nga bwogereza ku munnange ate okulaba omukyala katumusabire munnange ate abeere nga tafunye munnange ate buzibu bwonna. Omanyi kye bayita olubuto muganda wange olina olukwata ng'ekyatika. Omwana asobola munnange ate ofuna obuzibu so nga nkongeddeyoko ebiri mugenda mu maaso ebiri mu getting viral ku social media bye bya Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate n'omuyimbi King Saha. Bibadde nga bitambulanga wali imbu King Saha agenda tegeka munnange ate concert ku date yemu neya Chameleone. Jjukira nti no Chameleone concert ye ebadde egenda kubeerawo nga 4 December. Kakati nga womanyi munnange ate Chameleone ajje concert ye gy'abadde alina erugugo mawulire ge tulinawo gye bwakeddewo n'okulwaleero Chameleone afulumizza ekiwandiiko ekiraga nti ye erugogo concert gy'abadde alina agisazizzaamu era olunaku mwaolekedde King Saha. Kino nno kireese ebibuuzo bingi mu matu ga bannayuganda nange omu neebuuza King Saha sinalako ku posita ye ng'agiwanika ku peegi ye nti nga 4 December tuli Lugogo. Oba gwe waagirabyeko nziramu mu comment section naye byonna mbadde mbiwulira mbu King Saha ayinza otteekayo mbu
naye gye bukeeredde nga Chameleone yakonfaminze n'alaga nti King Sir kirabika alina interest ku olwo olunaku era yalumulekedde. Olowooza ki? Tambuza video account ogifollowing. Ebigambo munanga ali ku social media oba bividdeko munanga ati obuzibu simanyi munanga ati endowoozayo naye ndabye wano Dr. Jose Chameleone yasoose munanga ati okuvaayo n'ateekayo obubaka n'agamba ati nno konsati yange njijjeeyo ekifo akirekedde King Saha naye munanga ati avuddeyo n'akola munanga ati obubaka n'agamba ati nno nedda nze King Saha amaze naye n'afulumya ekibaluwa ng'ayanukula ekibaluwa mukulu we Dr. Jose Chameleone kyataddeyo ku makya ga leero. Waliwo ekibaluwa ekisoose okufuluma ku makya ga leero nga Chameleone agamba nti aggyeeyo ekivulu kye ekyanganya oba ekibadde kirina okubaayo nga 4 Desemba. Ensonga z'awadde agambye nti ensonga lwaki akiggyeeyo nti King Saha mbusimanya yategeddeko nti King Saha alina enteekateeka eziteekayo ekivulu ku lunaku lwe lumu naye oba mu kifo kye kimu naye erugogo. King Saha n'avaayo n'amuddamu n'agamba nti nedda sibeerangako na nteekateeka yonna eteekayo kivulu ku lunaku lwe lumu ne muganda wange. Ate era ng'ekyamazima ekyo sikimanyiiko. Nze ng'owa King Ziravu, nze nga omu ku bantu ababeera ne King Saha siwulirangako ng'agamba nti alinayo ekivulu oba alina ekirowoozo ekiteekayo ekivulu ku lunaku lwe lumu ne Jose Chameleone. Ekirala kuno bwe kubanga si kutya akabadde akali mu kineno ffenna katulemye okutegeera kubanga Chameleone bw'oba wa booking ekifo erugogo ng'okakasa nti wa booking nga 4 ekifo ekyo basobola okukiwa omuntu omulala mu lunaku lwe lumu oba ekifo ekyo basobola okyabuluzaamu emirundi 2 oba ebiwayi 2 nti Saha n'ategeka ekyengulu gwe n'otegeka ekyemmanga. Bannange nsaba kuntangazaamu kaawo ekyo mwali mukirabyeyo oba mwali mukirabyeko. Ekyokubiri King Saha yalangirira ekivulu mpozi nga mugamba nti guno omwaka tegulina kuteekebwako kivulu olw'okuba Chameleone muganda waffe yateekayo ayinayo ekivulu nga 4. Kyogamba abaffe Saha takkirizibwa teekayo kivulu oba mu gwa 7 oba mu gwa 8 oba mu gwa 9. Ekirala King Saha lwe yali akoze statement awantu wonna ng'agamba nti alinayo ekivulu ennaku z'omwezi nga 4. Njagala bba challenginga bwe kuba kuno si kutya oba bwe kubanga kuno si kunoonya lutalo kujejwetekawo lutalo lutajjansa oba lutaliiwo. Njagala bannaffe mumbuulire Saha lwe yali agambye nti ngenda teekayo ekivulu ennaku z'omwezi nga 4 oba ku lunaku lwe lumu ne Chameleone. Ekitegeeza Chameleone yagendedde ku mbooziboozi zino zetubadde naffe tulaba ku mikutu ng'abantu bagamba nti Saha agenda teekayo ekivulu ku lunaku lwe lumu. Nani? Otherwise ono Chameleone n'obwa Chameleone bwe n'obunene bwe bwokera ku makya n'ojjayo ekivulu ng'ogamba nti Saha yakuggisizaayo ekivulu kibaako ffe ne kye kitulaga naye katubyetegereze. Ekikulu mu kyo King Saha avuddeyo n'aclarifyinga nti ye talina kirowoozo kyonna era tabeerangako na kirowoozo kyonna kitegekayo kivulu ku lunaku lwe lumu ne Chameleone. Sirina date yonna gye ntegese lugogo nga 4. Bibadde bisaanikidde munanga ate social media era nga bwogezako okulaba obumu ku butambi bwogezako munanga ate okulaba